الحمد لله وبعد. نحمد سبحانه وتعالى ونشكره على نعمة التي أنعم علينا، ثم نصلي ونسلم على حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا. tumutenda Allah subhanahu wa ta'ala, tumwebaza olw'ebyengera byonna byajja nga atugabirira. Tumusaba okusaasira ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ibadullah, abange mmwe abampuliza baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, ya ma'ashara al-mu'minin, alaykum bitaqwa Allah jalla wa ala. Mbakutira ku nsonga y'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Era ku nsonga y'okutya Allah subhanahu wa ta'ala tugenda kubeera nga tutunula ku bigambo by'omumanyi waffe Imam Shafi'i. Yayogera ku nsonga y'okutya Allah tabaraka wa ta'ala, attaqwa, kyetuyita okutya Allah tabaraka wa ta'ala. Imam Shafi'i yabeera nga atunyweza ebigambo, nga atunyweza nti singa omuntu aba atya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah buli kimu akimugabirira ne bw'aba takisuubiridde. Singa otya Allah tabaraka wa ta'ala, y'ensimuko y'obugagga, y'ensimuko ya riziki mu buli mbeera yonna. Yagamba bw'ati Imam Shafi'i. Shafi'i yayeta abiyat ziri nga kayimba. Yagamba nti alayka bitaqwa Allah in kunta gafira. Yagamba alayka bitaqwa Allah in kunta gafira, ya'tika bil arzaka min haythu la tadri, فكيف تخاف الفقر والله رازقك فقد رزق الطير والحوت في البحر. زما بيات hizo. Yagamba Imam Shafi'i nti alayka bitaqwa Allah in kunta gafira, يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري فكيف تخاف الفقر والله رازقك فقد رزق الطير والحوت في البحر. Imam Shafi'i yagamba mu abiyati ezo nti alayka bitaqwa Allah in kunta gafira, nti nkukuutira oba nkulamira okubeera ng'otya Allah subhanahu wa ta'ala. In kunta gafira, alayka bitaqwa Allah, nkulamira oba nkukuutira okubeera ng'otya Allah tabaraka wa ta'ala. In kunta gafira, obanga obadde mulagajavu mu kumutya, obanga obadde teweefirayo ng'osulayo gwanagamba, nange bwentyo mbikugamba nti alayka bitaqwa Allah in kunta gafira, nkulamira okubeera ng'otya Allah subhanahu wa ta'ala. In kunta gafira, obanga obadde tofaayo, obadde mulagajavu mu kutya Allah tabaraka wa ta'ala. Nagamba nti ya'tika bil arzaka min haythu la tadri, Allah subhanahu wa ta'ala wonaabeera ng'omutidde, ya'tika bil arzaka, Allah ajja kugabira riziki, ajja kujjira ne riziki, ajja kuleetera riziki min haythu la tadri, ne bw'oba togisuubiridde. Mu mbeera yonna nga tosobola kukisuubira, Allah ajja kugabira riziki n'embeera z'otamanyimu. Olabe bulabi nga Allah akugabiridde, naawe weekanga ogambe naye nga kiva mu kumutya Allah subhanahu wa ta'ala. Atugamba nti fakaifa takhaafu al-faqr wallahu razika, nti oyinza otya okutya obwavu. Fakaifa takhaafu al-faqr wallahu razika, oyinza otya okutya obwavu nga ate Allah yagaba riziki. Oyinza otya okutya obwavu, oyinza otya okubeera nga weeraliikirira obwavu, oli awo obwavu ng'omanyi bulungi nti Allah yagaba riziki. Ye razik, yagaba riziki, ye mugabirizi wa riziki. Fakaifa takhaafu al-faqr wallahu razika, oyinza otya okutya obwavu nga ate Allah yagaba riziki. N'agamba nti faqad razaka at-tayr wal huut fil bahri, nti nga Allah tabaraka wa ta'ala bw'atyo agabirira obunyonyi obutakola, n'agabirira wal huut ebyenyanja fil bahri, wansi mu nyanja eyo mu mazzi gye bibeera. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga abigabirira. Butya gwe omwana Adamu akeera ku makya n'osaala n'okola azikaari. So yabeera nga ebigambo bino bye yabeera nga atuwa
nga atukubiriza yabeera nga atuwa tawakkulu ey'ekitalo obeere ng'okeera ku makya wegamba bisimillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah ogenda okole Allah ebisigadde bimulekere ebya riziki Allah yabigaba soma duwa egamba rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi faqir gwegenda duwa ezo zirina amakulu munda ag'enjawulo just nti bismillah tawakkaltu ala Allah just mwesigamire Allah tabaraka wa taala wesigamire eri Allah mwesige Allah subhanahu wa taala mu mbeera za riziki gigenda Allah ajja kubeera nga akugabire banga lunamalanga omutya mu butuufu bw'okumutya Allah ajja akugabira nabbi atuuka n'ogamba singa tumwesigamira Allah tabaraka wa taala nobeera nga omwesiga mu mbeera zo zonna neweewaayo eri Allah tabaraka wa taala agenda kugabira nga bagabirira obunyonyi bukeera ku makya nga tebukoze buyala ne bukomawo olw'eggulo nga bukuse katina kye bwetaaga so naawe singa oba okulembeza kaida eno era nange mbakuutira alaika bitakwa Allah in kunta gafira mbalamira era mbakuutira okubeera nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala ya'atikum bi arzak min haythu la tadri Allah ajja kubaleetera riziki mu mbeera zonna zemutamanyi na kumanya ojja kulabirawo nga Allah akugabiridde newotasuubirira Allah akuweerewo riziki fakaifa takhafu alfaqr wallahu razika oyinza otya okutya obwavu nga Allah yagaba riziki Allahu ya arrazaq omanya ge mulimu nti huwa razzaq Allah mugabirizi wa riziki yagaba riziki oyinza otya okutya obwavu nga bw'ati agabirira obunyonyi agabirira ebyennyanja wansi mu mazzi naawe oli kungulu ku nsi kuno Allah ajja kuwa riziki yo Allah subhanahu wa ta'ala kansembeyo etteeka limu mu surati Isra aya ya 30 Allah yagamba nti inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bi'ibadihi khabirun basir yagamba nti inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir Allah tabaraka wa ta'ala yagaziya riziki yawa riziki omuntu nga riziki nyingi liman yasha eri gwaba yagadde wayaqdir era bwatyo awa riziki nga yashigera eri omuddu n'amanya nti gundi ono sinziza mu mbeera gy'alimu yeetaaga riziki bweti naba akagaali kamukolera n'akuwa akagaali naye nga gweyagala motoka n'akulinnyisa amadala mpolampola oba n'alaba nti gundi ono wallahi ayagala motoka naye ndaba nga tejja kumukolera n'akuwa sente zigula ngatto mpya oyongere kukoona kagere kati Allah yagaba riziki okusinziira ku muntu ye yagamba nti mungamaliza agamba nti innahu kana biibadihi khabiran basira innahu mazima Allah tabaraka wa ta'ala kana biibadihi kuva dda nadda eri abaddu be khabiran abategeera nnyo basira era abalaba akulaba bwati n'agamba sheekh ono mba mulaba singa mba kumuwa sente kati ayinza okufa ensha ajja atomeratomera abantu n'abeera nga Allah akuwa riziki nga yakigero n'akuwa sente zipangisa sente zifuna kyakulya weebake n'abeerawo n'alaba oli n'agamba ono ensimu sente kati ayinza okubula ayinza ogenda mu shiriki n'amuwa mangu n'amuwa riziki sajja n'anywera mu buddiini mu busiraamu n'agamba ati baswala entaasiiza okuva natandika okusala sente nzifunye Allah bw'atyo bw'agenda nga agaba riziki eri abaddu be so baddu ba Allah mbakubiriza era nga mbakuutira ti mumwesige Allah tabaraka wa ta'ala nyweza kutya Allahu azza wa jalla ajja kubeera nga akugabirira ne wotasuubirira barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah akhukum fi Allah Ibrahim Muhammad.